Wezaatuukiranga ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga omwaka guno, akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu kaali kaakafuna okwemulugunya kwa mirundi 1756. Kano kalina okubaako abantu 8 okuli ne ssentebe waako, wabula tewabadde ssentebe mujjuvu okuva Haji Medical gwe yali ssentebe waako okuva mu bulamu bw'ensi eno. So emisango gyeyongedde ate era kati abantu baffe abaddukira akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu okuwulira emisango byabwe nabo bakoseddwa kubanga baddukira wano nga baagala okuliyirirwa. Emisango egy'enjawulo gitudde omwaka mulamba nga tetugiwulira. Ripooti yaffe y'omwaka oguwedde twagimala dda ate nzijuvu bulungi, nsava bulungi, erina bingi byandibadde ennyonnyola abantu eddembe ly'obuntu nga bwerimiridde mu ggwanga. Naye etteeka ligamba alipoota eyo kugenda mu Parliament, chairman yalina okugiteekako omukono. Mu ngeri y'emu, akakiiko kategeezezza nga bwe kaakafuna emisango 15 nga bannayuganda beemulugunya ku bakuumaddembe okubattira abantu baabwe. Ku misango gino 15, 13 gyawaabibwa abo abaafiibwako abantu baabwe nga baakubibwa amasasi abakuumaddembe. Emisango 2 gyawaabibwa abo abaali beemulugunya nti tebamanyi bantu baabwe gye bali, bakwatibwa abakuumaddembe naye tebakkirizibwa kulaba bantu baabwe oba abantu baabwe tebabakkiriza kulaba bannamateeka baabwe. Nga Uganda ekuza olunaku lw'ensi yonna olw'okulwanirira eddembe ly'obuntu, Fiona Wall akulira ekibiina ekigatta bannamateeka agamba ky'ekiseera omukulembeze w'eggwanga awulira omulanga gwa bannayuganda abalinnyiridwa eddembe lyabwe. Human Rights Commission emisango gyeyongedde kati bano abantu batandise okuddukirira kooti ate kooti naye erina emisango mingi giyitiridde. Tubadde tusaba nti gavumenti yanditaddeko chairman mu biseera bino bye tulaba nti abantu bafunye nnyo okukosebwa. Wall abadde ayogerera ku mukolo ogw'okutongoza alipoota ekwata ku ngeri abalwanirizi b'eddembe mu bitundu omuli amafuta n'obugagga obw'ensibo gye bayisibwamu. Okusinga alipoota olunwe lusonze mu baabyakwelinda. Kati baagala Paalamenti eyanguyeeko okuyisa ebbago eriwo obukuumi abatakabanira eddembe ly'abantu mu Uganda oba Human Rights Defenders Protection Bill erya 2020. Etteeka eryo tusale lijja kusobola okunnyonnyola nti omulwanyizi w'eddembe yaani akola ki? Kiki ekiraga nti ono omulwanyizi w'eddembe? Poliisi esobola okuba nti abalwanyizi b'eddembe babaawulemu n'abebyobufuzi. Banga bangi ba poliisi n'abalala bakola mugaga batera nnyo okutugata n'ababebyobufuzi. Ebbago lino lyayanjibwa omwaka oguwedde mu Paalamenti mu mwezi ogw'omusanvu. I'm a human rights defender, defending the rights of my people.